Tweyanziza kabaka waffe osaanoola mulo Obuganda bonna era oyogerweko amawanga gonna. Tweyanziza Mutebi waffe osaanoola mulo Obuganda bonna era oyogerweko amawanga gonna. Tuli bumu baganda bange, kino kyendabye sikirabanga kiryogerwako emirembe gyonna. Engalo kabaka mwali era n'engoma zaako Obuganda bonna busaana bujaguza emirembe gyonna. Tweyanziza mukadde waffe n'abagerekere ebbona lyaffe abambejja. Tweyanziza mukadde waffe n'abagerekere ebbona lyaffe twasanyuse. Bwasanyusa nnyo Obuganda bonna busaana bujaguza emirembe gyonna. Abo abali baawo bwasanyusa nnyo Obuganda bonna kimuli kya Buganda kiteredde kale ekyanyiza n'emitinda baginyenya nyonyi ziri kulinda bazitenda nazo zasanyuse. Tuli bumu baganda bange kiryogerwako emirembe gyonna. Abo abali baawo mu myaka gyonna omundabira nnyo Katikkiro mulwanya muli mukadde waffe n'omunneebaliza ebirungi byonna. Ndabira nnyo Katikkiro mulwanya muli mukadde waffe n'omunneebaliza ebirungi byonna. Tweyanziza mukadde waffe n'abagerekere ebbona lyaffe twasanyuse. Wasanyuse nnyo Obuganda bonna kimuli kya Buganda kiteredde kyanyiza n'emitinda baginyenye ennyonyi zikuli kuyinda bazitenda nazo zasanyuse. N'emitinda baginyenye ennyonyi ziri kulinda bazitenda nazo zasanyuse. Omundabira nnyo Katikkiro mulwanya muli mukadde waffe n'omunneebaliza ebirungi byonna. Wabula ondabira nnyo Museveni n'omunneebaliza ebirungi byonna n'ebyasigalayo bituwe byonna. Saabalangira kabaka waffe Magulu Nnyondo Sseggwanga kale twasanyuse. Ngamba ani yali amanyi ekiseera kyonna olunaku lulibaawo nga kawufu nnyo. Kitiibwa kya Buganda kiteredde mizimu gya Buganda gisitudde ate oba n'emisamba gisitudde nagyo gyasanyuse. Ettaka lya Buganda literedde lyogera kimu kabaka waffe n'owulira. Ettaka lya Buganda literedde lyogera kimu kabaka waffe ebokutu n'owulira. Ebisolo biri era bitenda bisimba nnyiriri